Obuchire Banyarwenzururu abana bakasese abana babwera mwena sanyuse nnyo okufuna omukisa era okubabuza konjagala kubebaza for yesterday mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwelkaminga n'amaanyi abana bekasese abana babwera mwebale nnyo mwebalire ddala tumanyi nti babadde babatiisatiisa there was a lot of deployment abantu bangi babalemeseza okujja abantu bangi babatiisatiisiza ne babasibira mu kibuga naffe ne batulemesa okutuuka okumpi n'abantu naye te ne mujja in such huge numbers. Thank you very much. We know it took a lot of courage. The memories of 2016 are still fresh on our minds, but still with resilience you decided not to give up. Thank you very, very much. Nga bwe twayogedde bingi bye tutayogeddeko naye obuvunaanyizibwa buli nammwe mikwano gyange ffe tujja just kuba remindinga nti once everyone plays their role tusobola okukyusa Uganda yonna, and this is a message that we are sending along all across the country to encourage people, especially young people, to unite, to take responsibility. Mwekenyini mwenyigire mu kunoonya akalulu kano. Make sure you make a call or 2 or 3 or even 5 every day to talk to people that you think we cannot. Obabulire ensonga lwaki balina okwenyigira mu kulonda kuno, lwaki balina okwenyigira mu protest vote. Now, Kamwenje, Kitagwenda, Ibanda, byone tuija erizooba. Abaana ba Kitagwenda, abaana ba Kamwenje, n'abaana ba Ibanda tugenda kubeera nammwe leero. People power. Okay. Kale, mbeera nziguse n'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga okubanga mbikutegeeza mu mbeera muba mu mbeera endala. Nkwanirizaako omukutu baguyita Viki exclusive video nkusaba soko yo jimpereka like kijambeko kubanga eduka ku speed tenkanika information etuke kwayagala okugira bano okujiwuliriza kakati. Bobi Wine onaku olwalero ayolekera mu bitundu bye Ibanda abaana be Kitagwenda abaana be Kamwenge. Yes, onaku olwalero mwemo mulina era ye campaign program ye bwegenda okubeera ng'etambula asooka Kitagwenda nadde Ibanda, and of course tusuubira okubeera nti agenda kumaliriza na Kamwenge. Nja kubamba wa updates n'olugendo nga bwe lugenda okubanga lutambula wenzijidde ku mpewo nga yasimbudde dda yetadde dda mu ddene. Kale ebimu ku ebyo tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Ngenda kukuzaako ko emabega nkulage ekyatwaza President Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko mu biseera ebyo eby'emabega. Tugenze ne tufunayo ko ka documentary oba akatambi kano ak'emyaka egyayita oba akatambi akakwatibwa mu myaka egiyiseeko. Ogenda kulaba engeri abantu engeri gye bafaamu mu buufu obwo bwe bumu nga President Museveni akalulu yali akafunye nga just kali 1%, ekitundu kimu ku buli 100. Omanyi kitegeeza babanga waliwo abesimbawo 10 yaba kumpi yasembayo okusobola okukola ebitundu ebyo. Tugenda kuba tutunulira mu gweserezo lyaffe ekadde, and then tusobola okumanya kiki kyetwandisaanye okwewala mu kaseera kano ak'obuluke tugendamu campaign ezibanga za mirembe. Kakati mu mbeera y'emu ekakasizza nti buli eyalya ssente za PDM oba buli muntu yenna mu Uganda eyafuna ku ssente za PDM kakumujjuutuka bakuwola bbanja, kano ke kaseera okusasulira ebbanja nga ogenda maaso n'okusasula akalulu. Bwe yakwata ku ssente za PDM ke kaseera olonde Mwami Museveni. Singa kana akutanda n'otalonda Mwami Museveni ng'atwala ssente za PDM, omukulu uyo agambye ogenda kukwatibwa singa okulonda kunaaba kuwedde. Nkimanyi oyina ekibuuzo weebuuza, bagenda kumanya batya nti nze saalonze Mwami Museveni ate natwala ssente za PDM? Lindiriramu ebyo bye ngenda okubeera nga nkunnyonnyola n'obutambi nga bwe tugenda okuba nga tubutunuulira. So nga ate ye Bobi Wine olunaku olw'eggulo yasimatusa akabenje bwe yabadde ava mu bitundu eby'Ekasese nga banyusa okuba campaigns zaabwe. Akabenje ako kabadde nga akabadde intended oba kabadde nga akagenderere, naye tugenda kubeera nga byonna tubitunuulira n'okulaga embeera nga bwe yabadde na biki ebiyinza okuba nga byaddiridde oluvannyuma lw'ebyo. Kakati ate ye Ssaabakunzi w'ekibiina ki National Unity Platform muyite Abibu Buwemba olunaku olw'eggulo kye yakoze yavuunise bibya omukulu Mathias Mpuuga
mu bebendo lye Masaka eyo Mathias Mpuga bamuvunudde Abibu Buwemba yamutottodde banna Masaka bebabadde bamumanyiko ne bebabadde tebamumanyiko ne bebali bamwerabirako ngenda kuba nzija nkusumululire ettu ly'obubaka mu mbeera efaanaganako bwetyo. So police bwenvaakaawo yayongedde okubeera ng'ekakasa nti mwami Kyagulanyi singa tekamutanda ne yeekomako ku njiri gyagenda spreading abantu mu kaseera kano aka campaign yali muviirako akabasa oba obuzibu bwali mujjira okugenda ng'alaalaasa omuwendo gw'abasirikale n'amagye n'engeri butya bwe bayinza okuba nti babasobola nga bannayuganda ebyo byonna tugenda kubeera tubitunulira. Poliisi yavuddeyo neera ng'egamba kino kirina okukoma mu bunnambiro. Yes kakati bwe naaba nvuddeyo eyo aba NRM bo bagamba nti bannansi bagamba ne banna NRM nammwe mujja kiro zaako. Tulina ka video ke tukuleetedde akalaga banna NRM abadde ba campaigning emmotoka nebasiraanako ngebasiraanyeeko ki lwa nguudo mbi. Yes kakati obutambi buno nabo tubukuŋŋaanyiza mu bungi and of course tukuleetere n'ezimu ku nguudo ezikoleddwa enguudo zino nga zikoleddwa magye. Yes ntindo tukubulire ne sente zeziwemmense na biki abakulu bye bagenda maaso n'okubeera nga batunyonyola andi lwaki amagye genyigidde mu buli kimu kyogenda maaso n'okubeera nti olaba mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Abakadde bagenze maaso n'okubeera nga baliibwa omulembe gwe twatuumye olunaku olw'eggulo Mwagulanyi Omix omulembe gwa Kyagulanyi oba guyite Kyagulanyi Omix. Waliwo namukadde alabiseeko ng'abuulira abavubuka enjiri eya enkyukakyuka okufa obufi n'okusinga bannyini katiba. So ng'ate ye General Lweiso avuddeyo naba ng'ate akkaatiriza ku nsonga eya mwami Kyagulanyi nga be bamumanyi akana n'akataanu and of course n'okulabula ku ngeri y'ekigambo ky'obuyeekera kye yeetuuma oba kye yeeyita mu mbeera efaanaganakoko bwetyo. Yes kale bwe naavaawo ngenda kulaga engeri NRM gyeguzeemu abalonzi mu mbeera efaanaganakoko bwetyo. Ngenda kujja nzikiriza nfunemuko ku lwendo lw'amazzi nzije emboozi n'ebigere tubitaggulule emboozi etabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya bannyabo ne bassebo abatulaba gye musinzira okubeera nga mutugoberera ekyo kye mukola kyamaanyi. Video gimpereka like yes kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika information netuuka kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Nze Vicky Simulala omukutu kwensinzira baguyita Vicky exclusive. Twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu bw'oba tosubscribinga nga omaking sure nti oturninga on notification bell osobola okuba ng'ofuna buli kimu ekigenda mu maaso. KSK Care Center basangibwa Makindye emabega wa Vox bakugamba bajja kubanga balabirira omwana mu kaseera k'otaabeere na mwana wo teweeraliikirira housemaid kigolekedde omwana teweeraliikirira banneiba kubalekera mwana teweeraliikirira olina olugendo lw'oyagala kutambula toyagala tambula n'abaana tolina ate wa kubaleka bataikawo ku KSK Care Center ku namba z'essimu ezo z'olaba bajja mulabirira obuyonjo kikulu so ne security eri abaana bembaleka wembaleka nayo security nywevu nnyo nnyini ddala. Kakati ate ye Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa wano ku Salama Road wanene Masajja somero lya Mulembe Nursery and Primary Day and Boarding mutwala abaana mubawandiise
paka ate olusoma lwa term ejja olunatandika ng'omwana we ali registered. Essomero liggula essaawa zino osobola ogenda n'oba ng'owandiisa omwana ate bajja kuwa discount singa onaabagamba nti ovudde ku Mukutu Viki exclusive. Balina n'ettabi eddala erisangibwa Kinaawa. Kinaawa kisangibwa wano ku Nakawuka Road ku Lwennateete awo waawo ku Nateete ku bitaala. Kaboda ka 10 ku 12 ne ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu ezo ne babanga bakulambululira ebisingako kaawo. Kale kakati akaongezeko nako olweggulo mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate wa National Unity Platform bwe yabadde ava mu bitundu eby'Ekasese nga akomawo okubaako ku hotel wawummulira yasimatuse oba oliawo akabenje akalabisenga akali intended oba akagenderere. Lwaki tugamba kalabisenga akali intended? Okusinzira ku video clip gye twasobodde okubeera nga tufuna bwe bamaze okubanga bakuba campaign lale yaabwe yasembyeyo mu bitundu by'ebwera on their way back ku hotel we babadde balina okuba nti basula nga tebanaba kusimbula lunaku lwa leero basinkanye mmoroka eyo kika kya Lumion mu maaso eyayingidde ekkubo mu ngeri gy'osobola okugamba nti kagenderere. Era olaba n'emmotoka mwabadde mwami Kyagulanyi bwe yagezezzaako okubanga eslowinga, era olaba nti omukulu eyabadde mu mmotoka yabadde avuga addako mu direction still evaamu emmotoka. Remember emmotoka zino bwe zibeera zitambulira mu kye tuyita convoy oba olunyiriri. Yes, waliwo emmotoka ezikulembera mu maaso ne wabaawo n'emmotoka endala eziba ziddirirawo. Omuntu yenna tekiba kyangu kyakujja n'oyingira direct mu kkubo naddala nga waliwo convoy etambula obamba wangi and even awo wennyini emmoroka we yayingiridde wabaddewo n'abasirikale. Ekitegeeza nti babadde tebasobola kuganya kidduka kyonna kubeera nga kikola kiyingira ekkubo olwa convoy eyabadde edduka ng'eva mu mains. Kamera lwaki etemya? Is it a major problem oba kyakajjabuzi? Okay, so nsabotereyo ko katambi ako tulabe kiki ekyatuuseewo kuona omuvuzi w'eno emmotoka eyabadde ayingidde ekkubo mu ngeri y'okwagala okozesa ensobi driver wa mwami Kyagulanyi. And remember abantu anyway awukanzije soko tuweko ka video clip. Yimirira. Musajja inenge yakisema mu ya president. Kyakoze takimanyi nti nno kyakoze ne president asesena gaya nange ne president kimususeeko. Simama nawe oli musirikale. Ono waffe wali musirikale nyamba ono waffe wama tugende. Simama gwe musirikale eri mission bali be balino jiko. I'm telling you this is a president. Okay. So batutunuulira engeri incident gye yaguddewo osobola okwetegereza pavino ojja kunkwatiramu awo ewali omusirikale ojja kwetegereza nti poliisi yabaddewo wabaddewo omusirikale ku kkubo erigatta ku kkubo eddene naye omusirikale yalese emmotoka neeyingira and even bwe wetegereza ono driver ow'emmotoka eno ne bwe yasigadde ayingire ne bwe yabadde ayingidde ekkubo tuyinza okugamba nti tekyabadde very intended naye olaba nti era still bali babadde balwana na mmotoka esibe ate ye nga akulaga naye asigala agenda mu maaso. Already amaze okulaba nti waliwo obuzibu ate eri mu maaso gyasindiikiriza bali bagende in case nga driver asazeewo gamba nti tagenda kuhiitinga mmotoka y'ono agenda kutomera bantu naye yasigadde agenda bugenzi maaso. And after that omuntu ono bwe yalabye nga kimaze okubaawo incident emaze okugwawo yayagadde atawanyike oba yayagadde akole ki adduke abuddusi
nga takisobose kumanya akozinze mitawaana ki oba okwetonda ku nsobi gy'abadde amaze okukola singa kituufu ebadde ki ebadde nsobi sigenda kipiningako nti kyabadde kigenderere but okusinziira akatambi bw'ogezaako ka interpretinga ogenda kulaba nga something which was reckless sigenda kitwala nti it was intended but ngenda kukyogerako ekikolwa ekyabadde reckless ekikolwa eky'obulagajjavu ekyakoleddwa kuba tosobola kuddira convoy n'ogiyingiramu ng'oli muvuzi wa bidduka naddala nga oteekawo layini ng'enjogera ennaku zino bwegamba ng'oteekawo layini mu layini y'abasajja abaddukira mu layini so ekyayambye emmotoka mwami Kyagulanyi mwabadde ali emmotoka ebadde esiba ate ekisinga okuba nti kyabulabe emmotoka mwami Kyagulanyi badde tasibye seat belt ng'ali waggulu ko kyali badde kyabulabe singa driver yahitinze emmotoka eyo yabadde mu maaso ndowooza olaba after okwagala okudduka nga kimaze okubaawo reckless emaze okubaawo aba security ya isi bagezezaako kubanga bamusalako agende maaso n'okuba nti annyonnyola kiki ekyabaddewo but mukama mulungi tewali yafunye buzibu tewali yakooneddwa kuba abadde ku side mu kiseera kyekimu tewaliiwo muntu n'omu era kuba abadde mu mmotoka kuba mu convoy yakoseddwa ate emmotoka tezeehitinze oba tezeekoonye zino ezijja zigoberegana emabega kale eyo bwe mba nvuddeyo bwe nvaako eyo ngenda kulaga engeri NRM ekakasizza nti sente zaayita mu PDM okuyamba abantu okwekulaakulanya n'okwejjambwavu nga President Museveni bw'agenda akinogaanya mu njiri ye eya campaign ne mu meetings ez'enjawulo ze yajja akola n'enteekateeka PDM program gye bagyogerera abantu bagamba nga tugenda kwekulaakulanyiza tutya kakadde ka ssente kamu President n'avaayo n'asuubiza okwongera ssente mu PDM mu kisanja ekijja ssente ziwere millions 2 at least ng'omuntu asobola okubaako akatonotono kwakola ki kwatandikira kakati waliyo omusajja omu eyakuŋŋaanyiza ekyalo ng'asaba akalulu n'alyoka abagamba nga NRM okubawa ssente za PDM tezaali za mannyo wena yali ebawola bbanja nga kakati akaseera katuuse basasulire ebbanja eryo remember PDM egaba akakadde kamu ate abakafuna bakomplaininga nga nti bafuna oluusi emitwalo 5 abalala bafuna emitwalo 7 bamukisa bafuna akakadde olw'ensonga mu kusayininga basayiningira kakadde naye abagaba cash oba abagaba ssente ezo wansi ku ground bagaba ssente ne basigazaako nabo gye tuyita enjawulo kakati omukulu yabadde atuuzizza ekyalo ng'akigamba singa kakutanda nga wakwata ku ssente zaffe eza PDM in fact baziyise zaabwe eza NRM nenewunya what kind of stupidity omuntu ayambadde kooti gy'oyimirira mu bantu n'ogamba mbu ssente ezaaweebwa eggwanga okwekulaakulanya mbu zaali ssente za NRM azifu zonna zaali ziva mu nsawo ya mu nsawo za famire zammwe tezaava mu musolo gw'abano abawejjere gwe bawa ne ziryoka zigenda mumwe abazibalirira ate ne mulyoka muziza wansi ku bukwakkulizo mu bana abazitandika okuzikola okuzibawa n'okwetandikirawo ebintu mwe ziva mmwe mufune omusolo wuliriza omusajja ono pabini nsaba mpeeko katambi kano takwagaliza tokola ki omuluka gwonna ennaku z'omwezi nga 10 n'ezo Museveni gwatagenda kuwangula twamaze okubuulira baneiba bammwe bawandiike obupapula omuntu kubalaba nga yafuna ssente za PDM naye nga tawagira NRM bawandiike obuki babutwalire babagiso ennaku z'omwezi nga 15 kasita Museveni atawangula mulimu mu lukago tugenda kubanoonya tubakwate mukomyewo ssente zaffe tuziwe NRM abamuwagidde NRM ki okitegeedde ekyo mbadde wali oli nambuuza bwe banategeera batya nga saamuwadde
naye tubadde mu meeting eyasoose abantu babadde nduddewo okuyingira mu ndanga bagamba RDC abo tebawagira NRM batuviire mu lukuŋŋaana lwaffe abo FDC batugamba ng'oli mwana waffe ontegeera bulungi nga bwe babategedde nti temuwagira NRM be bagenda okuwandiika obupapula babutwalire Giso okulonda nga kuwedde otuwe sente zaffe tuziwewo NRM eyawagire ki NRM ekyo kitegeeregese kubanga tukoye ekyogo Museveni alese PDM omusasulamu kulonda kisulumuzo olwo obunanfusi tetujja kukkiriza buli mbuzi ku nkondo yayo. Akati omusajja oyo naye wakaba mukulisaayo nti kulikayo dadi ate nga kituufu nabagamba ekisinga okubeera ekikulu singa ofuna obutakkaanya oba okufuna okwawukana n'endowooza ku mulala tekiba kirungi muvuma oba muvoola kiba kirungi n'omureasoninga oba n'omuwa buwi ndowooza yo naawe kuba naye aba yakozesezza ndowooza ye maybe ebigambo byaba yafulumizza biyinza okuba nga bya butwa oba nga bya bulabe sinakindi nga birekwa obulemu ku ggwe oba abigambye sorry. Now bwe baali bagaba sente za PDM eggwanga baalibuulira nti sente za NRM nga national I mean nga political party oba ekigendererwa kya PDM mu kusooka bakigamba abantu nti kya kukulaakulanya muntu wa wansi newankubadde ffenna twakkiriza era twagaana twawakanya nti miliyoni ya sente mu Uganda tosobola kwekulaakulanyizaako ne bw'obeera mulunzi ng'ogenda kutandika na kulunda bukoko era obukoko butuuka ne bufa ne buggwawo sinakindi stock esooka ogitunda ey'okubiri n'ekulema okuzzaawo ng'olina akakadde ka sente kamu. Now bano abasajja balowoozesa abantu nti n'okuyita obuyisi ku luguudo lwa Kolansi okuva ejjinja ng'ojja Kampala Museveni aba akuyambye nnyo okukolera oluguudo olwo era bano abasajja balowoozesa abantu ku duniya nti okugenda mu ddwaliro n'osangamu omusawo mbu Museveni abeera ataasizza obulamu bwo tebakibala nti gwe munnansi osasudde sente Museveni ne gavumenti ye ne bateekerateekera gwe asasudde sente kuba si buli sente ziyingira mu kampani nti buli mukozi mu kampani aba avunaanyizibwa mu kuteekerateekera kampani ebeerako n'omuwanika gwe tuyita treasurer kampani ebeerako n'omubalirizi abalirira treasurer n'akwata ensimbi ezo ne zitematemebwa bulungi era ne zitandika okukola ebyo bye ziteekeddwa okukola. Kekibeere kibiina nga political party kibeera ne secretary general agenda mu maaso n'okuteekerateekera ekibiina such that si buli alina endowooza si buli alowooza kyalowoozezza nti kyekikola ebyo bintu birina kuyita mu protocol oba birina okuyita mu mitendera. Agambye nti singa kana abatanda ne bakomawo nga 15 nga egombolola teryawadde mwami Museveni kalulu egombolola eryo abaamu bonna abafuna sente za PDM bakusibwa. Kakati nange mpa buwi magezi mpa magezi abantu abafuna sente za PDM bemba temwagala kusasula miliyoni ya PDM nga bagala gibasasuza mu ngeri bwetyo temubalonda mulonda opposition ewangule nga tebali mu buyinza kubasiba. Yes, fair game. Bano baba bagamba nti baganda kubasiba olw'okuba temwagenda maaso na kuba nti mwabalonda olwa sente zaabwe ze babawa bokati ze batuumye ezaabwe katukkirize nti sente zaabwe bagamba omulimba agwana mukkiriza. Kakati okwewala okubeera omukkiriza w'omulimba kola ekintu kimu mwekunge mu bungi nga bwe babakuŋŋaanyiza temubawa kalulu. I'm not be campaigning for anyone. Guno mutwe neetisse gwange. Temubawa kalulu. Mubakuba akalulu ebitundu 10 ku 10. Nga lwaki mubakuba akalulu? Nga mwewala kusasula miliyoni mubalyeza amaanya. Mubajjeko obuyinza nga tebalina kudumira polisi nga ba RDC ba RCC tebakyaliwo
kukuba government tutunulira manifesto z'abamu n'ebisuubizo byaba abegwanyiza obukulembeze oba okukwata obuyinza bali kulaga nti tebagenda kukkiriza muwendo gw'aba RCC, RDC, DISO, MISO, TESO n'abo abalala abagwa mu ttuluba eryo. Kakati what you have to do is to vote them out. Yes, you vote them out. Tebajja kuba na buyinza, tebajja kuba na biragiro bye basobola kuwa abasirikale kujja kubakwata. Kakati omuntu singa mumukuba akalulu nga takyalina maanyi gali gamuwaga agenda sigaza kintu kimu mpalana atajjukira ne gavumenti eri ebegenda kubeera enoonyo eyabatiisatiisa olwaki nti yakozesa bubi resources z'eggwanga n'aziyita resources za political party oba ntegeerekeka ono omusajja ali ku preaching enjiri based on ensonga gye nabagambyeko olunaku olweggulo ey'okukozesa obutamanya bwaffe amateeka n'eddembe lyaffe. Munnabyabufuzi asobola okujja ne yeefuula omugezi olw'okuba asomyeko chapters nga 4-5 ku ssemateeka olw'okuba ategeddeko rights nga 4-6 ku ddembe ly'obuntu. Kakati olw'okuba gwe munnansi gwe batuukiridde ku ground tozimanyi agenda kukozesa obutamanyabwo akusigemu ye kyayagala akuintimidating akutiisetiise olowooze oba akulowoozese nti gwe mukyamu ye mutuufu oteekeddwa kugoberera na kufollowinga buli kimu kyagamba. Now you vote them out. Period. Baba likuba intimidating nti when you don't vote them they will arrest you after 15th January. You vote them out. Ekyo nakyo kigwe mubakuba akalulu 0 tulaba anadda kubanjani. Sente za PDM zaali ziweebwa abantu kubanga beekulakulanya bamale bazzeeyo sente ezo. Yes, tukkiriza mwawula naye temwatuwola bbanja lya bululu bwe tuba twazifunanga bannansi. Twakkiriza nti emiliyoni mwagituwa kusasula school fees w'abaana baffe si kwekulakulanya. Tewali yakwata miliyoni ya sente mu Central wano ng'agenda kutandika mu business. By the time we mwamuyitira okumuwa miliyoni ya sente eyo omuntu ono wa wansi the vulnerable ono peasant yali alina amabanja ga school fees w'abaana be nga gamulimbulago kyeyava akkiriza miliyoni emu asooka asasula essomero ebyammwe anaabiraba tewali business gye yatandika mwasuubira kujja miliyoni era asuubira kwasolinga mu gavumenti eno gye mwateekawo system yammwe eya mmere ya leero alina okunoonya fees alina okunoonya rent kati mumugaseeko n'ebbanja eddala ery'okunoonya sente zammwe eza PDM emiliyoni gye mwamuwa ate ne munne mugikubako enjawulo abaafuna ne bafuna sente ezitawera miliyoni gye basayiningira. So shame upon you, a big boy and a big man. Mugende mwebake n'emitwe mugibike. Such ekigambo kyambadde ngenda okozesa kya luzungu n'ekigambo kivuma ate saagala kuvuma muntu. Kakati omusajja omukulu tweyanzizza nnyo tweyanzeege omuntu abuuzizza nti banaamanya batya nti saalonda nti oba saaba wakalulu yengero musajja basajja bageze embuto naye era bakyayagala okulya. Abasajja tebasobola kuloolezako out of the box eva bali mu kakuunizo kali. Abasajja baba batudde ku mweso nga bali kuzanya chess tewali n'omu gwe baagala atali mu lunyiriri lwabwe kujja kuzanya nabo. Oyagala ate kuba kingi waabwe. There is life after this. Abo bo tebakimanyi. Bwe nvaako eyo still ku kalulu kennyini kuba kati awo tulaba abantu abali mu kugula obululu era waliwo omukulu omulala eyalabise ng'agula abalonzi wa NRA abannange NRA mweriisizza enkuuli Mukama Katonda. Twekatambya kuwulira omusajja omukulu kye yakoze ate baba n'obugaalubindi simanyi oba lwaki jini agikuba ekikalu tugende
president bwatuuka njagala tumwanirize njagala tugezeemu nga tunamwaniriza buli muntu wanika omukono gwo bwoti kasita atuuka ffenna nga tukola bwe tuti buli muntu wuuba omukono gwo bwoti wuuba omukono gwo bwoti osobola mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba omuwanika weekwese nnyo sikulaba omuwanika sembera kumpi omuwanika sembera kumpi kakati kakati agenda okukola ku nsonga bakwasa amazzi pulezidenti gye yatuwadde gye tulina okunywa nga tugenda okuwandiika abantu tubalekeddewo omwami omu abaddukako buli muntu mutunulire ayambadde esaati eyokola agenda kubakwasa ebintu ebyo ate babakwase ne t-shirt zammwe katweyongereyo ewalala naye nga 18 omuntu anasooka okutuuka ne bwe olina t-shirt ye ya yero gy'ofunye wano mugigira mugireke eyo anasooka okutuuka nga tumuwa t-shirt tugenda kutandika ogaba t-shirt saawa 12 ez'okumakya. Electoral Commission ng'eyita mwagikulira kennyini omulamuzi Simon Mugenyi byabakama yavaayo n'agamba nti ebikolwa by'abeesimbyewo okugula obulabolabo nga babuwa abalonzi kabonero akalaga nti bali kugulirira baki balonzi mu lwatu ayise omuwanika n'abagamba agenda kubawa amazzi tewali agabanguzi ng'agiyita nguzi okukugulirira balonzi emitwalo egyegi gye gy'abakutte abo oba omutwalo ogwogu sinakindi 10,000 ezezi buli eyatudde awo ze sente ze yavuddewo nazo ate alina gy'alaga awalala kabalekera omuwanika naye tabaddukako kubanga akimanyi n'omuwanika sente ze baliko bali kusaasaanya buki busaasaanya omuwanika tekimulobera naye kupirimpya bano n'abaleka mu bbanga nga takoze eki tabawadde naye ekyo si kyekisinga okuba ekikulu ki ekikulu kyangeri gy'okommunikatingamu n'abantu ebiseera ebisinga Uganda bannansi baayo bantu bagumiikiriza ate Uganda yensi erimu abatuuze oba mu myaka egiyise ebaddemu abantu abangu ab'okukonviisinga oba abantu ab'okubeera ng'operereza mu mbeera y'olusaazisaazi gwe gy'okola ki gy'oyagala ofuulinga abantu nga bw'oyagala olwa t-shirt imagine t-shirts ezisuubizibwa abantu za mitwalo egi in fact bagula yero low quality mutwalo ogu bw'oba osuubula kanana n'akasanvu ozifuna ne baprintingirako 3,000 oba 5 ekifaananyi kya muzeeyo oba ekyo yeesimbyewo t-shirt neggwera mugumu kitundu kakati abantu bali awo basanyuse naye nga bali kutunda bululu bwabwe tebamanyi this is not campaigning kuno kugulirira balonzi kakati abalonzi babagula kyere tewakyaliwo kwekwekerera naye kye nasinza okwagala ku abantu bali bakeneka babalaga nti bali kummwe naye after all abawagizi oba abalonzi bamanyi ekituufu nabanyonyodde juzi ne mbagamba nti abakadde abo abatuzaala abatannategeera generation eno wabula nga ffe abaana twenyigira mu kwagala okufuna enkyukakyuka mu Uganda bazadde baffe batulimu indirectly nti muzadde wange aba akimanyi ngenze mu campaign ewali amasasi tiyagasi n'embooko kakati obusungu obwa gavumenti gyakuliddemu gyawangaliddemu gyanzaaliddemu nange mwenzaalidde bazzukulu be alaba ng'ecunya mutabani we ate maama mulekera omulimu oba taata ogw'okulabirira abazzukulu naye kyava agamba kampagire muwala wange oba mutabani wange kyakola ki kyayayaanira kubanga abazadde baffe baliwo okuteeka kamwenyumwenyu ku mimwa gy'abaana baabwe yesu ojja kulaba nga wabatuuzizaawo ku ssomero wonna olowooze nti bonna bagenda kuwa kalulu naye bawe 15,000
lwansonga nze mutabani waabwe sirina 15 za kubawa saawa eyo ate bazeetaaga naye bamanyi bwe mbeera nze mutabani waabwe oba muwala waabwe gye mpitamu nti ndi kunoonya ssente ate nina nange omuntu gwe mpagira so kyangu ky'abazadde bange kuteeka kamwenyumwenyu kunze olw'ebiruubirirwa byange n'ebiseera byange eby'omu maaso bye babeera banjagaliza lwaki eyo sivaayo kati era bwe nvaayo police yavuddeyo nasoose ne mbalaga story 2 days back nimbagamba nti amagye gavudde ne gawoninga Mwami Kyagulanyi nti singa teyeekomako wakugenda maaso n'okubeera nga oba oli awo afuna obuzibu mu bbo okugenda nga abunyisa enjiri esiga obukyayi mu bannansi kakati ne police nayo yavuddeyo neeyogera ku nsonga ya okulaalaasa omuwendo gwabwe naatu okubawa courage nti basobola okulumba ab'ebyokwerinda mpaako ku mukulu oyo nga nnyonnyola ensonga ezo. To overwhelm police, you even mentioned the numbers of police and UPDF combined. I don't know whether people hear these things or they think we are stupid, we don't really monitor this. And you say they are 50, when you add 50, we are 47 million Ugandans, overwhelm them, bring a Tanzania here, and you expect us to enter our cars, go to our barracks, cover ourselves. Excuse me. That cannot happen here. And I can assure you, we will use all the possible means, all the possible force within the law to stop it. That's number one. Number two, like I have told you, we are stakeholders in this country. What happens that is bad affects us. I have told you, bad images will stop the tourists to come here. The dollar will not come. The GDP will be low. My salary will be low. Any sensible person must connect these things. So nobody benefits from what is happening. But if you have a duty like we have, if you sign to join the force like I did, you have a duty beyond the rest of the people listening and telling me to be logical. My mandate is different. I have the entire country, everybody, NUP, NRM, those who are educated, those who are not educated, to protect. So we cannot allow a few section of the people to make the country lawless. Right. Officer, agama NUP presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu mkyakola kikyamu ekyokugenda nga awa courage oba awa obuvumu abantu gyayitira okubalaga nti police ntono abanga basigira abantu ekifaananyi nti musobola okuba taking over oba musobola okuwangula abapoliisi yadde balina emmundu balina tear gas balina n'ebisa ebirala naye musobola singa mwekolamu omulimo okubafunza kubanga batono mu muwendo. Kakati ono ye agamba nti police kyekola kiki, Mwami Kyagulanyi kyakola kiki, kikyamu. Kiteeka ab'ebyokwerinda mu bulabe n'ebweru w'eggwanga si Uganda okka, kyanguyiza n'abalabe baabwe okumanya nti Uganda erina omuwendo gw'abakuumaddembe mutono, ate omuwendo ogwo gusobola oba gusoboka okudifeatingibwa. So mbufunze Mwami Kyagulanyi akwata security y'eggwanga n'agiteeka mu risk singa continuinga ng'agenda maaso n'okukola biki ebintu bino byebimu. So police emuwoninze, so amagye gavaayo luli go ne gamuwoninga ku nsonga still ezifaanaganako bwe ziti n'ez'okusiga message eyo ey'obukyayi. Kati police eno message egiyita ya bukyayi ne message enzito oba obubaka obuzito obuyinza okuteeka ab'ebyokwerinda n'abantu bennyini mu katyabaga. Kiki kyolowooza ku bigambo ebifaganaganako nga bino abasirikale oba abakuumaddembe bagenda maaso n'okwoutlainingayo ebyogerebwa Mwami Kyagulanyi buli gyagenda maaso n'okuba nti akola ki nga akubira campaigns ze oba enkuŋŋaana ze. Kakati era mu bufu obwo bwe bumu General Nalweiso, retired General Nalweiso, naye era yabadde abuuzibwa ku nsonga ya Bobi Wine okweyita omuyeekera.
lwaki agenda yeeyita omuyeekera misana tuku n'ateekwekererako yadde mulundi nagumu. Nsaba mpeeko ku katambi Bobi Wine ebimu ku bigambo byayogera ebya obuyeekera, at the same time ompene ku General Raiso owulire engeri ye gye yakireasonize oba engeri gye yakyogeddeko babitu. Njagala bategeeza nze nange olwaleero ndi muyeekera mupulire bulungi ndi muki nze ndi muyeekera era nga njeekera Museveni. Bobi Wine agamba muyeekera ali mateeka era agamba nti nga President Yoweri Museveni bwe yali mu myaka gy'ekinaana naye yali muyeekera bwe yalabanga ensi waliwo okunyigiriza n'agamba nti kakole ki kayeekere, so ye agamba nti muyeekera ali mu mateeka. Tebategeka bintu byakwogera. So ebintu bino tebisajjula embeera, tebibaleeteramu abakuumaddembe okuba n'eriisa ejjogi omuntu bw'ayogera bw'ati mutambule nga abayeekera mutandike mission z'ekiyeekera. Kiyamba nnyo okubeera n'eriisa ejjogi okubanga tubitunulamu n'okuba deployingamu kutegeera okusula nga tutegedde nti olwaleero afande Bobi Wine alaga bw'avaawo atambula ddawa tusula tumanyi wadde tebabyogedde ku mukutu wadde tebakubye masimu naye tusula tukola kitumanyi. Ogwo gwe mulimu ate n'owekitiibwa Nambooze ne bosi we tanabeera bosi we mukama we ye pulezidenti we bwe balajja mu bukulembeze nabyo bye bagenda okukola. Balina okusula nga bamanye ekifo ewaffe. Olina okusula ng'omanye ekifa mu nkambi y'NRM. Olina okusula ng'omanye ekifa mu nkambi ya DP, eya NUP, ey'FDC ng'okimanyi. Kaakati tusula tumanyi bwe bayogera ebintu bwe bityo tusula tumanyi. Kati nze ndowooza General Raiso bw'aba areasoninze bw'atyo kati oli owa poliisi gwe nzigyeko n'ono ow'amagye Chris Magezi naye yalibadde teyeeraliikirira. Lwaki? Afande na Raiso ayogera ku intelligence oba obukessi bwe balina bamanyi mwami Kyagulanyi kyalya kyazzaako ne kyagenda okukola enkeera buli kimu babeera bakimanyi nga kiri mu layini. Then bwabanga ajja yeerangirirako obuyeekera oba ajja ayogera ku buyeekera enfunda eziwera kitegeeza nti mumanyi bulabe bwa kika kyo obuli mu buyeekera bwe. We munaalaba ekikyamu kyonna mujja kwanguwa okumukwata because mwina intelligence. I think tukozesa reasoning egatta bino kubanga bwe mugamba nti intelligence mugiina lwaki mwali badde abalala mummwe kibalumya omuntu okusigala nga yeeyita omuyeekera kubanga afande Chris Magezi Magezi ne bw'omuyita Magezi just oba okyusiza lulimi naye erinnya lye Magezi. Now lwaki ye kiba kimulumya omutwe n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda ng'olwedde birina intelligence bimanyi buwa gyagenda okusula bw'aba avudde mu campaign bimanyi buwa gyagenda okola ki okuddako enkeera bimanyi ewakaawe ki ekifaayo kiki ekiri mu kitebe kyabwe ekyekavule n'ewalala n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo bwe babanga bakimanyi bulungi then nze mbuuza lwaki mubeera mweraliikirira ebigambo byayogera mweraliikirira bano babigamba oba kuba ne bemba mweraliikirira bano bagamba olwedde nabo mubalinamu intelligence kuba wano tewasobola kuti kubeerawo kwekalakaasa poliisi neetakumanyaako olwa intelligence yaayo gyeyina gavumenti eno kakati lwaki mwali badde mweteeka mu paniki omwogezi w'amagye n'ayogera owa poliisi n'avaayo n'ayogera assistant we n'ayogera ow'amakomera n'ayogera buli omu n'abanga ali ku kino kimu akifudde toni oba agifudde biiti nti buli yabadde biiti eya trendinze kakati buli wa kitongole kya byakwerinda zze kutuuzaamu lyrics. I think awo muba mwe kennyini mwekubyemu ebituli mu intelligence gye mwina oba mu bukessi bwammwe kwasinga obukessi bwammwe bubeera buli 100 ku 100 mu bwekakasa temwali tagadde kutwala budde bungi ku bigambo bya mwami Kyagulanyi mpozi mwali eraliikiridde babigamba kiki kye basobola okukola naye temwali eraliikiridde ono
kuba mumanyi kyaliko ne kyazzaako mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Ababonaabona mu Uganda si banna NUP bokka. Banange disservices tezifunibwa ba NUP, tezifunibwa ba FDC, tezifunibwa ba Jema na Anti bokka na ba independence. Disservices zifunibwa Uganda yonna. Singa eddagala teribaamu mu malwaliro, omwana wa NRM owa NUP yekasi yafa, n'owa NRM afiira mu ddwaliro eryo, babaavu nga tebaliiwo, oluusi abaavu omukubira essimu nga naye ali eno mu bizibu bye. Lwaki? Enguudo kwe tuyita ezitubonyaabonya. Baabo ba NRM andi bali mu kugenda maaso na nga bateekako n'ebisuubizo by'okukola enguudo. Andi ba incumbent bennyini be baliko. Oyo si mupya incumbent naye akulaga nti ekkubo emmotoka etisse ebidongobi naye yennyini gyagenda okampeiningira. Amakubo tegamuganya kutuuka mu budde, amakubo mafu, naye yafa kimu kupoloota mmwe bigambo mumuyiire obululu. Agenda ali emyaka 5 abajjukire mu gusembayo. Tuweeko katambi ako mulimu akayimba akansanyudde. Akayimba akali mukasabira nnyiniko bululu. Okitegedde ensonga eyo? Abantu tubashaba obururu waitu, abantu mumuwa akaruru itu. Abakolera enguudo embi mu kitundu kitu, kakati emmotoka esiranye yitu. Yasasudde n'omuyimbi amukubira akayimba kitu. Kakati emmotoka yayanga yagira ati tikwenda kakubita mu kkubo liitu. Tikukenda. Ebitunyiga byebinyiga tubikwase maseyo, tweberere mute tupoa tukyuse embeera eno. Naye ng'osobola okukyusa embeera wadde nga olowooza otuse ku kisenge, osobola okulaba ku ebyo bye waloota n'obituukako in your lifetime. Buli lw'okola n'amaanyi n'olemerako enjogera eyo yaffe kuva dda, wadde embeera ekaaye musobola. Omanya Mukama gy'ali, musobolera ddala okulaba enguudo ze mulowooza nti za byalo nga ziri mu koolansi. Tebabalimba nti ezo enguudo tezisobola kukolwa koolansi, weewakya weewe. Baba babalimba. Ezo enguudo zisobolera ddala okukolebwa ne zibaamu koolansi. Ezitasobodde kubaamu koolansi zisobolera ddala constructingibwa ku mutendero omulungi nga zimaintainingibwa bulungi mwaka ku mwaka, kubanga tulina town councils, tulina municipalities, tulina local governments ku district abafuna budget abateekeddwa okubanga baddaabiriza enguudo ezo ezikyali ez'ettaka. Naye tebaziddaabiriza, ssente mubuuza bazitwalawa. Bagulamu eka na eka za ttaka ne bateekamu ente ne banona abaana bammwe ne babatwala mu faamu babalundire, babafuula abapakasi. Edda twafunanga abalundi nga be bajja muno okulunda ente, naye kakati tebakyali balundi be balunda. Baana baffe, ffe baganda baffe be batwala olw'ebbula olw'emirimu. Omwana akooye okumuteekateeka mu poliisi, mbusimanya bamusongamu akuba misota ku kyalo.
kyava agenda mu faamu y'omukulu akulira district aguze eka ne eka z'ettaka mu ssente ezaali zirina okuddaabiriza n'okukola enguudo ezo. Kyebava ba MP bamwe bagenda mu parliament nga bavulunkupe nga n'akayumba ne family mwava tekategeerekeka oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'ayingidde parliament ng'emmotoka yokka gy'avuga ng'amaka mokka mwabeera nga faamu zokka z'ayina tebigenda mu maaso na kugambikako. Why? Baddira resources ez'eggwanga ne bazifuula z'abantu ssekinnoomu. Ugandans, you should wake up mulonda abantu abayinza okuleeta enkyukakyuka mu bitundu byammwe. Tebagenda kukola nkyukakyuka ku bulamu bwo, naye bagenda kukola enkyukakyuka ekusobozesa okutambuza obulamu bwo ng'entambule obulamu butambula bulungi. Teri mukulembeze agenda kujja mu buyinza kugaggawaze kabeere mwami Kyagulanyi, naye akyasobola okukola kukuteerawo mbeera ekusobozesa okubanga osobola okukola n'ofuna. Ntegeerekekwa tewali MP agenda kujja akuteerewo mmere ya buli lunaku obagga omusajja Semaka. Tewaliyo kansala gwogenda kulonda agenda kubanga kuwa ssente z'akameeza za kuleka wakaawo buli lunaku, naye ogenda londa kansala agenda okutuusa ebizibu ebiri okuvira ddala ewakaawo okutuuka ku MP wo abitwale mpaka mu parliament eteese bulungi era efulumye ne ssente bwe ziba za kufulumya kukola ku kizibu, ekizibu ekyo kikolebweko bulungi osobole okubeera nga bw'olima ebirime ekkubo mw'obiyisa okubitunda mu katale ekkubo eryo ddungi oveeyo n'akasente akatambuza famire ye ez'akameeza wiiki namba, naawe ng'omusajja osigale ng'ovimba mu maka mu ntebe ey'obwataata nga bakussaamu ekitiibwa. Obwo bwe bukulembeze, eyo y'enkyukakyuka gye twogerako. Simanyi nfuuse munnabyabufuzi. Kakati ebitunyiga bye babyanyiga olw'olutindo lwakostinze millions 5 okusinziira ku magye ba engineers. Olutindo olwo luli mu bitundu bya Kanungu. Is it Kanungu? Yes, Kanungu. Luwemmense ensimbi obukadde 5. Nenjagala owuliriza ebigambo bya omukulu ono engineer. Owulire singa bitongole birala bibadde biruzimbye byali luzimbidde ssente mmeka. I'm not praising UPDF okuzimba ku ssente ezo kuba ne ssente ze yazimbisiza nze siri muzimbi. Ne anyway tuwe omukulu tuwulire. Cheap okubanga lumadde wano lutindo luli cheap okubanga lumazeko milioni nga 5 ate singa gavumenti ebadde egenda kwombeka okuzimba olwa concrete lwamazeo n'akawumbi plus so tusimanyo enenkola ekekereza nnyo ate eyamba nnyo. Kakati olutindo olukwatemu awo ompesi full screen olutindo olwo tululabe. Tetuli nnyo ba engineer yes lukwatira awo lwa byuma naye bakugamba luwemmense ensimbi obukadde 50 almost n'okusoba. Mwebale nnyo kubanga mwanguyiriza entambula naye costs akugambye nti singa olutindo luzimbiddwa nga lwa concrete lwa cement nkokoto lwali badde luwemmenta n'akawumbi ka ssente naye kakiri nti bakozesezza lwa byuma akasente tekagenze nnyo millions 5 olutindo olwo era UPDF yekirimu okakasa nti olutindo olwo lubeerawo lwanguyiza abalimi mu Kanungu abasuubuzi mu Kanungu n'abaana ab'amasomero kubanga akatindo kabadde kabatawanya nnyo nga kamanya okubomoka ekkubo ne lyeyawula ekitundu nekisigala eri n'ekitundu nekisigala eno nga tewali ngeri yakusaabala era olaba baali bassaawo kati. Kale thank you so much UPDF. UPDF yemu yegenda okuzimba yeyalina okuzimbira abataka ekizimbe kyabwe. UPDF yemu yeyakwata contract okuziba ebinnya by'enguudo z'omu Kampala zonna. Mujjukira CDF yagendako n'okulambula mu kibuga awo. UPDF ennaku zino eri mu mirimu mingi construction egirimu nnyo. Simanyi oba obukugu bungi nnyo oba eri very cheap nekyemanyi balabika bazimba nsi yaffe. Thank you so much. Mubufu obufanaganako bwe butyo. Kakati bwe nvaayo eyo
Abib Buwemba Sabakunzi wa NUP kyeyakoze Mpuuga e Masaka yamuvunudde bwati omutwe ne bagusulika wansi ku ttaka ebigere ne babiteeka baamugalise mu bufunze Mpuuga baamugalise Sabakunzi yakungidde Masaka ulira ebigambo bye yamusunye n'ebigambo enjiri gye yalese Masaka ng'abajjukiza who is Honorable Mathias Nsamba Mpuuga ye waji yatandikira political career ye wa watuusiza political career ye azatambula atya bwesimbu kikaaki bwalina n'ebirala ebiringa ebyo batereko omukulu Sabakunzi ono akunga tujja kutunula butunuzi tugenda kwekalakaasa nalonkinga kye bayita wokotuwaaka ne tugamba tunagitambuza tutya tuseewo ekisinde ekitugatta nassaawo ekisinde kye yatuuma FOC n'alonda omu ku bakulembeze ba wano nga national coordinator mu mannya ga Mwami Mpuuga. Mwakitegeera ku ekyo ne badda mu kisenge ne batandika okukola ki okukola enteekateeka 2011 yali tanabakukkwako ng'omukulu yayingidde dda State House ne fayiro za Wokotuwaaka eza FOC era yazikolamu biliyoni ne biliyoni za ki za ssente. Mwali mukiwulidde ku ekyo kyekibaawula ne Dr. Kizza Besigye era 2016 agenda otuuka nga Mpuuga ali wa Mbabazi. Mwabimanya 2016 Besigye nga yali mukalulu gw'obadde okulembera nga national coordinator we lwaki tewajja naye mujje mukimubuuze yali amaze omuwozaamu biliyoni ne biliyoni zaki n'agenda ewa Mama Mbabazi. Mwamulaba mu 2016 ng'ali na Mama Mbabazi ne bapanga bye bapanga ne bakuba opposition okufa obufi. Kati olwaleero Mama Mbabazi ali ludda wa bassebo ne bannyabo ali ludda wa tali wa Museveni biri abiri mugumu najja nga ze n'omuvubuka alina obwogi obusaza gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutambuza eggwanga n'amulaga His Excellency nga yalaga oli nti bannaye tulinayo abasajja abamu ku basajja abagezi n'amwanjula eri ensi olutabaalo nga luwedde n'amuyingiza palamenti ku tiketi ya NUP n'amugaa tokomye bukomi kugiyingira wazira gwe akulembera ababaka palamenti abajjidde ku ambulera leader of opposition tokomaawo nkodde n'obwa deputy president Buganda region bassebo ne bannyabo bye mutaategeera ebyali mu kisenge. Mwawulirako omwami ng'akozesa ofiisi emuweereddwa ng'ataddewo kye bayita G20 ng'ababaka be bamukwasizza 57 yawuddeko 20 n'agamba kano ka association kange bwe tunaatambulanga. Mwabiwulira kaakati bamubuuza bano 20 obatwala wa 37 lwaki obalesse bw'obanga onoonyaamu kirungi n'atandika muntegedde bubi olw'okuba njogera oluzungu olw'amaanyi kaakati awo temuntegedde bulungi nyonnyola mu luzungu olw'amaanyi oba Oluganda lw'osinga okutegeera. President His Excellency Robert Kyagulanyi ne bamugamba twagala kukungira kibiina kya NUP fe ababaka 20 abali mu G20 tugenda kutalaga eggwanga Uganda nga tutunda NUP ne ambulera nga tubuli kitole. His Excellency n'abagamba nti nze ngenda obakulemberamu
n'atongoza National Mobilization Tour gwali mwaka gwa 2023. National Mobilization Tour bwe twagitandika ne tuyita mu Eastern ne twambuka mu mambuka, omukulu ayagambye agayagala okwetooloola eggwanga nga tumagamba nga tetumulaba, nga tunoonya 20 ge yali akoze agayayaana okutalaga okutunda ambulera nga tegalabikako. Twali tuggukira Luweero, tuba tuli awo omusajja nga ajja yeekapise suuti n'olubuto nga lwereze n'ayingirawo. Mwamulaba era bwe yayingirawo akawungeezi ako kennyini, omwogezi wa poliisi n'agamba tetukyakkiriza ntambula za NUP anti bomu zaayabise nateete nawa, era twakomako olwo. Obukulembeze bw'ekibiina bugenda okutaganjula ensonga ezaali emabega n'abaazirimu, ng'abakulu baali baateekateeka dda ne ssente nga baazibawa bakoze bajeti, ng'ekibiina ky'NUP balina kyawulu ekyo kyennyini nga balina kyabuluzaamu, era bassebo ne bannyabo nga neeri gyali mu bakabaabe gwe bayita pulezidenti wa NUP. Mwabiwulirako? Naye Katonda yatuwa omusajja omugezi, omubanda wa Kabaka oyo agamba sibalaba naye nkola ki? Sibalaba muli bangi, yadde muli bangi sibalaba naye mbalengera. Kekagambo. So kwebyo sina kyenyongerako. I think Abibu Buwemba asunsudde bulungi ow'ekitiibwa Mpuuga amugyeyo mu ango zonna z'obadde tommanyiddeko. Kati bannamasaka nyenda mukungu wanaavaayo akalulu eyo. Kinaaba nyendo mukungwe. Kale kakati ebyatwaza Mwami Museveni mu nsiko okwali kumubba kalulu. Era story eno tugijje mu archives za UBC ne tugyeyambisaako olw'ebyo bye mwetaaga okumanya singa kalulu wabaawo abaganya okkakkiririzaamu biki ebiddako mu mawanga n'ebyali bibaddewo mu ggwanga Uganda mpaka n'obukulembeze bwe tukyalimu olunaku olwaleero wagye byatandikira. Tusaba otuweko katambi ako kali mu lulimi Lunyaanyimbe naye mujja biwulira batuwe katambi. To 500,000 Ugandans were reported to have died in the 5-year NRA guerrilla war in Luweero Triangle. Ne bakwata mama wange ne bamutta, n'ente ne bazitwala ne ssente ne bazitwala. Ono waba mulalo gwe baali basise mulalo waffe bwe yajja n'agamba mama wamu bamusonyiwa ne bagamba gweddayo. Mulalo najja n'atulagirira mama waffe UPC and Dr. Apollo Milton Obote returned to power for the second time. The leader of the UPM, Yoweri Museveni Kaguta, who had participated in the 1980 presidential elections and failed to raise more than 1%, claimed that UPC had rigged the election and decided to pick guns, fled to the jungles of Luweero to fight the UPC government. What else can we do if you have got a government which has closed off all other channels of peaceful change? What else could we do except to surrender, to resign ourselves to slavery, and we couldn't do that. However, Obote sounded a warning to the NRA leader Yoweri Museveni, who had led a team of young men to fight the UPC government in the jungles of Luweero. Did not value self-determination. He valued the education of the people of the North. And in fact, it did not mean the people of the North, it meant himself. Ladies and gentlemen, oya asembyeyo ye General Kahinda Otafire. Muzeo video gyesembera. Oyo nyini yasembyeyo okwogera. Ye General Kahinda Otafire. That was 1980. Lukumulwenda kinana. Muzeyi we yakwata abajasibe oba abasajja bebe yali yesiga 207 nebeyo kyensiko. Wagundi onaji musajja ono muyimbi ani Ronald Mayinja wajja kayimba kali
muje kinana muzeeyi yajjayo mundu. Aha, kwebyo bitatambula bulungi kayimba keke bayita naye nga bizeemu ebyamulwanya bizeemu muzeeyi mumugambe nti ebintu bizeemu. Aha, now Mwami Museveni mu kalulu akategekebwa mu kinaana y'omu ku baasemba, in fact ye yasemba naye ate ye yalaga obutali bumativu wakati mu participants bonna abaali mu kalulu. Ye nga ye yasemba nga n'obululu bwe yafuna tebukola kitundu kimu oba kale bwakwata ekitundu kimu ku 1%, but 500,000 Ugandan were reportedly killed nga muzeeyi ayingidde ensiko. Abantu abawera n'okusukka mu kakadde oba abawera ekitundutundu ky'akakadde gye mitwalo gy'abantu 50+ be bagambibwa okubeera nti battibwa mu bitundu by'e Luweero muzeeyi bwe yali ayingidde ebibira n'ensiko. Nga kiki ekimututteyo? Muzeeyi yawakanya ebyava mu kalulu. Bw'amala okuwakanya ebyava mu kalulu kwe kuyingira ensiko. Bw'ayingira ensiko kwe kwagala okuvuunika gavumenti y'Obote, and of course omulimu yagukola era nakakati president yagamba balwana okuleeta emirembe, naye emirembe gye yaleeta yasanga emirembe mu ggwanga Uganda bategeka n'akaki n'akalulu. Ekyo nno kikulu okujjukira. Kitegeeza nti muzeeyi si atuwa eddembe ly'okumulonda. Muzeeyi si atuwa eddembe ly'okuba nti ateekeddwa okulonda, wabula kitukakatako nga naye bwe yeenyigira mu kalulu ne banne abalala okwetaba mu kalulu, ate ne bannayuganda ne kibakakatako okugenda butereevu okukuba akalulu okulonda oyo gwe bakola ki gwe baagala. Wabula singa akalulu akategekebwa kalimu amankwetu n'amancyolo, abo yadde mwe muli asembye nga naye bwe yali asembye basobola okuwakanya butereevu ebyo ebikyamu ebikoleddwa mu kalulu ako akaba kategekeddwa nga bwe yagukola omulimo ogw'okununula eggwanga ng'alijja mu mikono gy'Obote. Kakati okwewala ebyo byonna ebifaanaganako nga bino n'okunnyonnyola abantu ebingi fe ababinnyonnyola ne bituleetera obuzibu, munzikirize message ngitunuulize ategeka okulonda Mwami Mugenyi byabaka mu omulamuzi nti munnaye tuyambe akalulu kabeere ka mazima na bwenkanya, anaakwata ekisembayo n'afuna 1%, tatukumamu omuliro twekalakaase tukwakuleko gavumenti ya Museveni. Akalulu leka kabeere feya. Neogwolabanga omunafu bw'anaawangula Mwami Museveni, Mwami byabaka makkiriza omulangirire. Lwaki? Bona kitwala nti kyamankwetu olangirire omulala oleka okulangirira n'awangula, ojja kusanga ng'oli naye omutima gwalina gwakumuzza mu nsiko. Luli population ya ggwanga Uganda mu gy'ekinaana yali ntono, abantu baafa kumpi miliyoni oba kitundu kya miliyoni. Ku mulundi guno twalife miliyoni ezisukka mu 10. Singa omuntu gw'onaanyooma oba anaawangula akalulu mu mazima n'obwenkanya ogaana okumulangirira. Kakati eggwanga liri mu mikono gyo ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda nga eyawomya omutwe mu kutegeka akalulu kano. Essaawa zino muzeeyi ne bwe bamukuba akalulu takyasobola kudda mu nsiko. Naye kuba n'abalala singa wabaawo gwe babba akalulu asobolera ddala okudda mu nsiko. Statement yange enkulu, essaawa za leero Mwami Museveni singa bamukuba akalulu oba bamubba akalulu tasobola kudda mu nsiko olw'emyaka gye n'ebbanga lyasaavingidde Uganda okugituusa wagituusizza. Naye essaawa za leero singa omu ku bali mu lwokaano bamukuba akalulu oba ne bamubba akalulu oba ne bamukuba akalulu, yalina obusobozi oba ali likely okugenda mu nsiko okwakulako ate gavumenti yaani ya Mwami Museveni. Mukirowoozeeko. Kakati Mwami Mugenyi byabakama omulamuzi, tukusaba otuyambe eggwanga oliweeyo mu mirembe. Mwami Museveni bw'awangula tukusaba bwe kaba kalulu ka mazima na bwenkanya mulangirire. Mwebe abali mu lwokaano ne Mwami Museveni
baba wangula temuddukira mu nsiko bwe babanga bamazima bakabanga akaluka amazima naye bekaba sika amazima era sibagambye mugende mu nsiko era ongamba mwami byabakama omuntu yenna kuba n'omusanvu bwawangula mwami Museveni akalulu please langirira omuntu oyo yadde munafu atya mundabayo gy'onaamulaba don't judge a book by its cover gwe mulangirire banawamba buwambi government ye naye ng'omulangiridde osize ekitiibwa mu bantu abalonze nossa n'ekitiibwa mu muntu eyeetabye mu kuvuganya kuba tomanyi busobozi bwe bukomawa butandikirawa ne mwami Museveni baali tebamanyi busobozi bwe mu gy'ekinaana bwe yeetaba mu kalulu buvaawa oba bukomawa okakana obusobozi bwe bwasobola okuyingira ensiko olw'obumalirivu bwe yalina n'eryanya eryali limuwala ng'omuvubuka ne bakwakulako gavumenti y'obote eyo wemba nvuddeyo nabagamba waliwo kye tuyita Musevenomics ne kye tuyita Gulanyomics kakati kya Gulanyomics juzi nabakola story ne mbagamba ewambye nnyo generation yento abaana abato kakati kya Gulanyomics egenze maaso n'okwegirisa enkuuli mbakadde muzikirize mbalekereyo video eno owulire omukadde enjiri gye yatabbidde abantu nsaba otuwe katambi ako Kyagulanyomics atabuse nakana nakugamba ate ngenda kubakolera era nkyayongera okubakolera agenda kutwongerako ki bannaffe lwaki temuzibula mu maaso muzibula amaaso mulaba tufune ku nkyukakyuka nze ayimiridde wano ndi muntu mukulu mu myaka gyange mpezezza emyaka 8 omukazi mbadde wa bibbi okuva mu myaka gyange yonna naye bibbi mwalaba gye yatukomya naye mu kifo nga tukyalinze bibbi aterere kati tuli mu nkyukakyuka era musaasire nnyo abantu abatali mu nkyukakyuka mubasaasire kubanga tunyigiriziddwa ekimala abaana baffe basibiddwa obwereere batulugunyiziddwa mu buli ngeri basibiddwa battiddwa naye kati kyekiseera omuntu okulaba nti weenunula abo abali ku ludda olulala basula njala naye kulunda lwaleero balina omuntu yenna waayo olonda buleera manvuuli okuva wansi manvuuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba ng'oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.